zino zonna ya market weeri kubanga mukimanyi nti obutonde bw'ensi ab'obutonde tebakkiriza kutema miti. Tuli ku campaign ya kuuma butonde era market weeri bulungi nnyo. Yes. Okay, government yali tekyakuteeka mu kasente ekikono kyakoma because twakomamanya ng'ogenda kuddayo wa Bobi Wine kiri kitya? No. Government erina okumanya abantu abateekamu, abantu abagatako, abantu abamobilizing abantu paka ku ground. Naye nga tebabeera nga tebali facilitated nga sente baziwa abantu abatakola kintu kyonna kimu ku ground. Neffe tubeera ku ground n'abaana abantu ate ffe tumanyi abaana bano opportunity gye balina naki kye basobola okukola. So kati government erina okumanya ffe abantu ddala bateekamu time n'obeera ku ground n'omanya kyekifa ku ground. Kati ndi Kawempe mu ghetto ze Kawempe. Endongo bagigudde Buchaman otandikira ku ki? Olina projects mu studio oba tuli mu charity? No, endongo bagiguddewo kirungi. Nenze endongo mbadde nga nje okubeera music wange gyali abantu bagenda mufuna. Era guno omwaka ngenda bbawaayo ekivulu. The best of Buchaman. Yeah, man. Era mujja kuba mubabuulira. Naye nga buli kimu kiri kiriya. Security by Nako. Yeah. Sembayo, guomu ku bantu abazze nga boogera ku njaga ddagala, enjaga mmere, twakolako n'omupiira gw'enjaga. Recently twalaba nga omwana Bobi Wine bamukwata n'enjaga ku ssomero. Kintu ekyo kyogerako? N'ekyo si kipya. Kati omwana Bobi Wine yagala bamukwate n'amagi, bamukwate na bagiya, bamukwate naki. Ekyo si kipya. Ekyo si kipya nammwe. Taata we bw'abeera musada kakyogamba bamukwate ne Bayibuli. Ine balina mukwata na njaga mwana. Temumbuuza ebyo mwana. Andi bulungi wadde ogamba kiriwo naye ali kiriya. Ya Women's Day lunaku lw'abakyala ate bamama baffe abatuzaala ate era bannakazadde b'eggwanga. Nti tugenza okukizuula nga mu ghetto eno tulinayo abakyala abali powerful abakoze n'amaanyi gaabwe n'emirimu gyabwe egy'omu mutwe abamu nga tebaasoma ne bafuna ssente mu manda. So ka tutandiseewo campaign eno ey'okuyigiza abantu Chako Briquettes, trainer of the trainers, nga tugenda ku traininga abantu bano okukola amanda. Era tubalaze nti mulimu abakyala abafunye ssente mu kukola amanda gano ne beebeezaawo eno mu ghetto kye kituleese eno olwaleero. Tumaze okulaunchinga training yaffe etandika wiiki eno. Yes. Amanda gano mugenda gakolera era akatale kayimiridde kati? Amanda gano mangu gakola. Waliwo abakola ag'obuboolo n'obeera gano aga Chako Briquettes gano ag'ebyuma. Nti abantu bano balina kumanya nti kasasiro ono alimu ssente ze basobola okufunamu akasente. Kasasiro alimu akawogo akaddala abakyali bange. Kati twaga tubayigirize buyigiriza ng'egye mugenda kufunamu kasente kano. Ate n'akatale k'amanda weekali kubanga gatunda ebweru nawane waffe e Uganda. Tutunuulire olunaku lw'abakyala olese project ebyensimbi ani agenda oteekamu because tulaba obadde financially government ekyakuteekamu? Yeah. Eno project neno training eri backed up with the Jerusalem Sale OWC bebagitaddemu emikono kwa zino projects zibaddengayo ku ground naye nga abalina okufundinga projects zino n'abaziri emabega abazikulembera nga tebatuuka bulungi mu bantu. Olufuna ssente za project taddayo mu bantu kuzifollowinga kulaba ddala projects jagguddewo ekola. Naye kati ffe tutuukayo ku ground kuba bano bantu baffe gye tuwangalira gye tubeera. Nti ffe tutuukayo omuntu n'omuwa training n'olyoka omuwa ekyuma naye tusobola muwa bwibi. Women's Day leero olunaku lw'abakyala internationally and world over celebrating obulungi obuli mu bakyala, amaanyi ge balina n'ebyenjawulo ebiri special bye bakola. Abakyala twetika embuto myezi 9 ne tuzaala ne tuyonsa ne tulera abaana
ne muvaamu abasajja abakulu nga ggwe kwegamba lunaku lw'abakyala lunaku lw'amaanyi. Yes. Oluyimba olusinga okunkwatako olw'abakyala lwayimbibwa omuyimba muyinza okuba temumumanyi oba nga mumanyi bamuyita Saniyo. Yayimba oluyimba baluyita Maama, n'aweereza obubaka eri maama we ng'amunnyonnyola ng'amugamba ndi eno nange ntoba, oluusi nnyinza obutakukubira kasimu naye nga nkulowoozaako nsaba ssaala zo. Oluyimba olwo lwankwatako nnyo. Ezo ennyimba nnungi naye nze nga nze omuyimbi bayinza okuba bamumanyi oba nga tebamumanyi, naye kye yayimba kye kyankwatako. Omuyimbi bamuyita Saniyo. Yes. Abakyala twanyiigamu nanti twanyiigamu kubanga amagye amakyala ge gasinga obusungu. Tuzze tufuna okusoomozebwa okw'enjawulo nga tulina okufungiza masajja. Naffe tuyiye tutetenkanye tutuuke ku level naffe tuwa comfort. So abakyala bataddeyo nnyo ebirowoozo n'okuyiiya mu kukola ne basobola okwetuusaako ku level ez'enjawulo ate nga bwe babalansinga n'emirimu egy'ewaka, okulera abaana, era byonna babikola. Yes. Abali bakola ki? Nanti kyekyo kye nkugambye nti abakyala naffe tulagamu abasajja level, bakiyita level. Abakyala sijja gamba domestic violence ekyaliyo gye bali, abamu bali mu mayumba bakaaba tebasobola kwogera. Ate abantu balina okwawula types of domestic violence. Waliyo eri physical n'eri emotional. Obuzibu bwa emotional violence omuntu ne waayita mu kkubo toyinza kumanya nti akiyitamu kubanga kiri ku emotions ze. Bangi bakiyitamu tebalina gwe bannyonnyola, era singa government eteerawo free toll free lines omuntu kwayinza okukuba n'ayogera ne kansala n'amuwa ku magezi engeri gy'ayita mu mbeera eyo kubanga bangi banyigirizibwa ku mwoyo. That emotional abuse is still rampant gyeri. Yes. Tasobola na tankubanga nako tekibangawo. Disagreements zibaawo nga bw'omanyi mu bufumbo, but we have never been violent or abusive to each other kubanga ffe tutambulira mu mwoyo gwa Rastafari ogwa one love and maximum respect. Yes. Guno omukolo gwe mulaba ye yagucoordinatinze. Yankoleddeyo ka special breakfast in bed n'ebirala byankoledde ebiri private naye nga ez'okumakya yanzukusiza ne breakfast in bed and I felt special and I loved it. Yes. Bye musuubiza musuubiza okumusupportinga obulamu bwe bwonna, musuubiza okubeera ow'amazima gy'ali. Amazima oluusi galuma naye we gaba nga geetaagisa. I will always use it and I will always be developmental towards him. Yes. Yes. Nedda. Nanti yagamba ajja si agenze naye ebyo yagenda obyogerako sinze. Abakyala njagala mbazzeemu amaanyi babeere bakozi baleme kwetya. Njagala nnyo abakyala baveemu ekintu ky'okwetya, bongere confidence, speak your mind and keep fighting hard. Everything will be okay. Kasita tukwatagana wamu ffenna tusibeere kitole tukozese one love
Mukama ajja tukwatirako mu birala byonna. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.